mutwale bamunani kati alabe ngabe n'abantu mutadde. Olubiri lwa Buganda we lwalumbwa mu 1966 kyaleetawo enkolagano okubeera nga yayonoonekera ddala wakati wa Mengo ssaako ne Milton Obote. Era abantu bangi abaali abanyiivu baagezaako okubeera nga baagala okusaanyawo Milton Obote. Era ng'obulumbaganyi obwasooka bwakolebwa nga wabula Obote yawona kubanga abaakola obulumbaganyi baalumbamu depute we John Babiiha. Poliisi mukola okunoonyereza ku baali emabega w'obulumbaganyi obwo baakwata Kamaanyi eyali emabega w'enteekateeka zonna ez'okwagala okutta Milton Obote. Mu 2013 Kamaanyi ono mwennyini yayogerako ne munnamawulire Henry Lubega ku nsonga zino zennyini. Mu bigambo bye byennyini Kamaanyi yategeeza nti Obote bwe yalumba olubiri bangi ku bo tebaali basanyufu naddala ekyokuba nti Buganda yasirika busirisi terina kye yakola kwanukula Milton Obote. Kamaanyi n'abalala 5 baasalawo kubeera nga beesasuza Obote ono olw'ekikolwa kye yakola. Bano beekolamu akabondo k'abantu 6 ng'era abanaku bo kwe kwali John Obo, Henry Kyeyune, Kapiteni Mugalula ne Katabalwa nga bano baali bakadeeti abaali bagobeddwa mu magye era nga baali banyiivu. Abalala kwaliko Kiwanuka ssaako ne Kamaanyi mwennyini. Bano baatandika okuteekateeka engeri gye bagenda okukubamu Obote era nga baasalawo kubeera nga bamuzinduukiriza oba kiyite ambush kubanga ye yali engeri yokka gye bayinza okumufunamu. Bano baafuna akafo mu kitundu eky'Esseguku ku luguudo lw'Entebbe nga bwe baateekateeka okubeera nga bateeka emmundu zaabwe ku mabbali g'ekkubo era nga baafuna akafo ekkubo nga liri wansi nga bo bali waggulu. Era nga bano emmundu ze baakozesa baazigula kuva mu Somalia. Bano enteekateeka baazikola naye nga kye beeraliikirira ddi lwe banaamanya Milton Obote ng'alina gy'alaga oba ng'alina gy'ava. Bano baba bamaliriza enteekateeka zaabwe ez'okuzinduukiriza Obote. Omukisa gwabatomera bwe baawulira nga kirangwa nti pulezidenti yagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwali Luzira nga bayisa abaserikale b'ekkomera. Bano olwawulira ekirango kino baabinnyika mu nsuwa ne batandika okuteekateeka. Kapiteni Mugalula ssaako ne Kamaanyi be baagenda ne balondoola ekkubo lino bwe baali bagenda okuteeka ambushi. Era nga bano baasalawo kubeera nga bayimirira awo ewali fakitole ya sabbuuni ewali essundiro ly'amafuta kati. Bano bwe baamala okufuna akafo ako ku lunaku lwennyini baakwata emmundu zaabwe ne baziteeka mu nsawo bwe batyo ne bazitwala emisana ttuku ne bazituusa mu kafo ako. Enteekateeka ya bano yali yakulaba nga bakuba Obote nga tannatuuka Luzira. Kapiteni Mugalula ye yakuba pulaani engeri gye bagenda okuteekawo emmundu zaabwe n'engeri amasasi gye gajja okutambulamu. Nga buli kimu kyonna bamaze okukiteekateeka, abataano baagenda mu nfo zaabwe kyokka ye Kamaanyi n'addayo ku kkubo. Waggulu ko waawo we baali batadde okuzinduukiriza Obote ku kkubo erigenda e Mutungo we baali batadde emmotoka gye bajja okuddukiramu nga bamaze okukola omulimu gwabwe. Emmotoka z'abakungu zaatandika okubeera nga ziyitawo ne balinda ey'omukulu etuuke. Ye Kamaanyi yagenda ayongere okubeera nga yeekenneenya ekkubo nga ne bano abasigadde bali mu nfo zaabwe. Obudde bwawungeera wabula bano nga tebalaba ku mmotoka za musajja mukulu Obote. Era Kamaanyi aba akyali ku Silver Springs Hotel abaali awo ne zireeta mukwano gwe Meeja okuva e Luzira. Bano baali bamanyiganye era nga waaliwo omukyala Meeja gwe yali azze okuyamba olw'emmotoka ye yali eyonoonese. Kamaanyi yayogerezeganya ne Meeja ono era n'afuna omukisa okumubuuza biki ebigenda mu maaso e Luzira. Ono yamutegeeza nti emikolo giri mu kutambulira ddala bulungi nnyo era nga pulezidenti yatuuseeyo dda. Ono baamutegeeza nti wabula omukolo guyinza okugwa ng'obudde bugenze kubanga waliyo n'amazina. Kamaanyi yategeera nti Obote baamusubiddwa dda ng'agenda e Luzira wabula bwe yategeeza abasajja baali bagumbye mu kasiko ne bamutegeeza nti ne bwe kinaba kyetaagisa kusula mu nsiko bo baakubeerayo paka nga bamaze okufuna Milton Obote. Essaawa ziba ziwera nnyo ez'ekiro bano baatuma Kamaanyi ebyokulya kubanga baali tebamanyi kiseera ki kye bagenda kumala mu nsiko eyo. Wabula ono nga tannaba kubaleetera byakulya, convoy okwalina obugombe bw'emmotoka ya poliisi n'eyitawo. Era ng'abaali bagumbye mu nsiko lwazuulira ne batandika okusindirira ebyasi. Ebyasi bwe byatandika okuvuga, Futaali gwe baali bataddewo okubeera nga yagenda okuvuga emmotoka egenda okubajja mu nfa eyo, bw'atyo n'aggyayo emmotoka we baali bagikwese okuliraana ekkolero lya sabbuuni.
Ono baali bamutegeezezza dda ekkubo ly'agenda okuyitamu ng'ali mu kuddusa banne, era bwe batyo baagibuukira ne bavuga nga boolekera Namugongo ku faamu ya taata wa Dani Kamaanyi. Bano olwatuukayo baasuulawo emmundu era ne babula. Ono ng'atwala emmere bwe yatuuka e Nakawa emmotoka ezaali ziva e Kampala zaali tezikkirizibwa kukwata ly'eruzira, era amangu n'embiro n'amanya ekyali kibadde. Ono yasalawo okubeera ng'akyuka ddeyo ewaka, wabula yabitegeera nkeera nti John Babiha ye yawonedde awatono okubeera ng'attibwa, so si Milton Obote. Ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo byatandika okubeera nga bikola okunoonyereza, era nga bwe baatuuka mu kifo bano bwe baali bakubye enkambi, baasangawo buti Kapitaani Mugalula eyali yatendekebwa mu Isirayiri bwe yali akozesa okubeera nga bakuba ekibalo kyabwe. Abaali banoonyereza wano we baakakasiza nti abaali bakola ekikolwa kino tebaali bantu ba bulijjo. Dani Kamaanyi era yakitegeera luvannyuma nga bamaze okumukwata nti embwa poliisi ze yali ereese okubeera nga zirondoola abaali emabega w'ettemu eryo zaalemererwa olwa pawuda gwe baali bafuuyidde mu kifo we baali. Ono bwe yadda ewaka era n'awulira n'amawulire enkeera nti Milton Obote si ye yalumbiddwa, ono yaddayo ku mirimu gye mu industrial area era n'addamu okukakkalabya emirimu mu mbeera eza bulijjo. Dani teyamanya ngeri ki gye bajja okumukonekitinga ku musango guno, wabula oboolyawo yategeeza nti balabika baamuteebereza olw'okuba yali yeenyigira mu kukusa Muteesa era ne batandika okumulondoola. Ono agamba nti yali wiiki kumpi nnamba nga buli ku makya wabeerawo emmotoka bbiri eziba zisimbye okuliraana kompawundi ye, era nti abantu abaazibeerangamu baali nga bagezaako kwagala kumanya bantu ki be yayogeranga nabo. Akawungezi k'olunaku lumu mu Maaci wa 1967, ono yali azzeeyo ewaka we ng'ava ku mulimu, n'alaba emmotoka ekika kya Land Rover ng'eyimiridde ku nsonda y'ennyumba ye. Ono aba ayimiriza emmotoka ye, ab'amagye okuva mu Special Forces ne bavaayo nga bonna bamusonzeemu emmundu, wabula Dani kye yakola yaseka busesi ng'akimanyi nti akake kaweddemu. Yategeeza nti teyamanya ngeri gye baamuteeberezaamu, wabula ng'asuubira nti yali muganzi we Lilian ayinza okubeera nti ye yamulyamu olukwe. Ab'amagye baali beetoolodde ennyumba ye teekako ne mu bitooke yonna. Mu kuyingira mu nnyumba baasangamu abali mu ngoye eza bulijjo nga bali mu kwekejja. Ono yategeeza nti yali alina akayumba k'enkoko mu luggya nga nako baakafuukuuza era bwe batyo ne basanga mu bookisi y'amasasi nnamba teekako n'emmundu ekika kya pisito. Mu bwangu bw'ekitalo amawulire bwe gaatuuka e Namugongo nti ono akwatiddwa, maama we yakwata emmundu ze baali balesseeyo bw'atyo n'azisuula mu bidiba entemu ezaali zinywera amazzi. Okuva ewaka we Erungujja, ono baamuvuga butereevu ne bagenda ku faamu era nayo ne batandika okunoonya. Olw'okuba faamu yali nnene, baaleeta abasirikale bonna kumpi okuva ku poliisi ey'Ekibuli bajje banoonye ku faamu eno. Wabula baba bamalirizza ne wabaawo ndowooza eyabatemyako ku bidiba by'amazzi entemu ezinywera. Bano baaleeta emmotoka ya poliisi ezikiza omuliro n'enywamu amazzi gonna mu bidiba, era nga muno gye baasanga emmundu ze baali bakozesezza okukola obulumbaganyi. Dani bw'akwatibwa, banne be yali nabo baasalawo okudduka mu ggwanga, era nga Dani yali si mweteefuteefu kubeera ng'ayogerayo omuntu yenna bwe baali mu kikwekweto kino, wabula abo ebyokwerinda kye baakola baakwata yali muganzi we asobole okubeera nga bategeeza abantu Dani be yali nabo. Bwe baakitegeera nti badduka bali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi, eyali muganzi wa Dani baamutwala e Nairobi ng'aliko omusirikale omulala omukyala abayamba okubalaga abantu abo. Omusirikale omukyala ono ye yali Martha. Banne ba Dan bwe babeera e Nairobi ne bakimanya nti Lilian ne Martha baatuuse dda mu kibuga, baabanoonya ne babawamba era ne babatta. Emirambo gya bano baagizinga mu buveera ne bagisuula mu mugga. Omulunzi w'ente Omumasayi yali atutte ente ezo okubeera nga zinywa amazzi ye yasanga ebiveera bino era bw'atyo n'ategeeza poliisi. Abasirikale abalala abaali bagoberedde bagenda ku poliisi y'e Kenya ne bategeeza abantu baabwe abababuzeeko. Emirambo gy'abakyala bano ababiri bwe gyazuulwa, bano baabayita okukakasa oba nga ddala bebbo. Kino kyaleetera gavumenti y'eggwanga erya Kenya naye okwongera okubeera nga yeemulugunya ku poliisi y'eggwanga erya Uganda okubanga yali eyingidde amatwale gaayo nga tebamaze kugitegeeza. Poliisi y'eggwanga erya Kenya nayo yeegatta ku muyiggo nga banoonya abantu 5. Kyokka nga beenyigira mu kutta abakyala bano baali 3 bokka okwali Obo, Kiwanuka ssaako ne Kyeyune. Bano baabalondoola era okukkakana nga kitegeerekese nti bali ku Stanley Hotel, wabula abasajja bakulu bano baali basasudde akasente eri abakola ku reception
nti singa poliisi ejjanga ebanoonya babatemyeko. Poliisi bwe yatuuka ku kizimbe kino okugenda kufula ey'okuno okukwata abasajja bano, abaali ku front desk babatemyako bwe batyo ne babuuka mu ddirisa ne badduka. Poliisi yatandika okukwata omu ku omu era okukakana nga bba basatu abeenyigira mu kutemula abakyala bali nga baatekebwa kalabba mu ggwanga erya Kenya. Bino byonna musajja mukulu Dani Kamaanyi byamutegeezebwa Ssenkoma bwe baali e Luzira. Ssenkoma yali omu ku babodegaadi ba Muteesa abaali baddukidde mu ggwanga erya Kenya, wabula nga yali ayogerezeganya ne basajja bakulu abaali banoonyezebwa nga tebannaba kubateeka kalabba. Ssenkoma naye baali bateebereza nti oboolyawo y'omu ku kabonda akali kagenda okutta Vice President John Babiha, wabula oluvannyuma ye baamuta. Dani Kamaanyi bwe baamukwata mu 1967 yaggulwako omusango gwa kusangibwa na mmundu mu ngeri emenya amateeka, era bwe batyo ne bamukaliga emyaka 8 mu nkomyo, ate kitaawe ne bamukaliga emyaka 6. Oluvannyuma okunoonyereza nga kuwedde, abaali mu kunoonyereza baakizuula nti ebisosonkole by'amasasi bye baasanga mu kifo we baali batadde ambush byali bya mmundu ezaazuulwa mu kukwata musajja mukulu ono. Era bwe batyo ne bamuggulako omusango omulala ogw'okwagala okutta Vice President. Ono era bw'atyo n'aweebwa ekibonerezo kya kusibwa bulamu bwe bwonna. Bannamateeka be baagezaako okujulira mu East African High Court, wabula nga kkooti eno nayo yalekawo ekibonerezo ekyali kimuweereddwa mu kusooka. Ono nga yakamala kumpi emyaka 4 mu kkomera, agenda okuwulira nga Milton Obote awambiddwa. Era olunaku lumu babeera bali awo ne babategeeza nga Idi Amin bwe yateeseteese okubeera ng'akomyawo enjolo ya Ssekabaka Muteesa. Nti era omulundi gumu Idi Amin yali mudduwa mu kitundu eky'Ekibuli. Abamu ku bakulu mu Buganda abaali bakyaliwo ne beebaza Idi Amin olw'okukkiriza okukomyawo enjolo ya Ssekabaka. Bano era bwe batyo ne bamusaba abeere ng'ayimbula Dani Kamaanyi. Bano oluvannyuma lw'okunnyonnyola Idi Amin engeri Dani Kamaanyi gye yaggalirwamu, olunaku olwaddako abeera ali mu kkomera agenda okuwulira ng'alowa gy'ayita erinnya lye. Oluggi bwe lwaggulwawo, agenda okulaba abasirikale 2 okwali n'ekigoonye yali kamishona w'amakomera. Era bwe batyo ne bamuteeka mu benzi ya kamishona ne bamuvuga paka mu Presidential Lodge Makindye. Era ng'olwamulaba President Amin n'atandika okwogera Oluganda. President Idi Amin yamubuuza oba nga ye Dani Kamaanyi. Okusinziira ku musajja mukulu Dani Kamaanyi, yayogeza President Idi Amin engeri gye yali ayogeramu Oluganda olumenyefu. Nti era mu bigambo bye yategeeza nti kati nze atadde ggwe, naye saagala gwadde mu kukola muntu mubi bw'atyo. Nga kye yali ategeeza nti amutadde okuva mu kkomera naye taddamu okukola ebintu ebibi bwe bityo. Era n'amutegeeza nti bagenda kumutwala baamunaanika bategeeza abantu nti President Idi Amin amutadde. Era ekiro ekyo Dani Kamaanyi baamuvuga mu luseregende lw'emmotoka paka baamunaanika ewaali enjoli ya Ssekabaka Muteesa. Era maama we n'ajja n'abuuza oba ng'asobola okwogerako ne mutabani we, bwe batyo ne bamutegeeza nga Pulezidenti bw'amutadde. Wabula okusinziira ku Henry Chembe yali omuwandiisi ow'ekyama eri Pulezidenti Milton Obote, yategeeza nti bwe bava ku mukolo ogwali e Luzira, yategeeza baali bavuga omukulu nti balina okuggyako obugombe kubanga obudde bwali bugenze. Nti naye mu kuvaayo bw'ayitawo kumpi essaawa nga nnamba ne Vice President naye n'asimbula okuva ku mukolo ogwo. Henry Chemba yategeeza nti yali mu mmotoka y'emu ne Pulezidenti, nti era bwe baatuuka entebe ne babategeeza nga Vice President bw'alumbiddwa. Nti era awo Chemba we yategeerera oboolyawo singa emmotoka za poliisi ezaali ziwerekera omukulu tezaggyako bugombe, oboolyawo omukulembeze w'eggwanga ye yali badde akubwa. Nti era ye wabula yategeererawo nti obulumbaganyi obwo bwali bwakwesasuza olw'okubeera nga Pulezidenti yali alumbye olubiri. Dani Kamaanyi wabula omukulu Milton Obote we yakomawo mu buyinza, ono baddamu ne bamukwata era ne bamusindika e Luzira nga yamalayo emyaka 3, nga Tito Okello bwe yakwata obuyinza ye yamuta. Dani Kamaanyi yafa mu mwaka gwa 2020 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga. Wabula gono yatuuka kufa nga teyejjusa ebyo bye yakola ng'agamba nti byali byetaagisa.